Oko mulabi wa Next Edition TV nkwaniriza kuguma na Uganda yonna gyosizo bagogera maaso n'okubanga otraba mu mawanga ag'enjawulo abali South Africa, mikono gyaffe abali Dubai, abali mu Italy, abali mu USA, mikono gyaffe abali side mu Saudi Arabia. Nyongera okubaanirizaako n'embeebaza gyonna gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero. Nsonga mpitirivu nnyo ziri mu ggwanga erya Uganda. Jjukira tukweza sinzira mu kibuga Kampala ekikulemberwa Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago, eggwanga erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni. Ono nno yakwata entebe y'obukulembeze mwaka gwa 86 Munnayuganda ng'ajija kuba kulembeze oba oli awo yabwe yagendanga maaso n'okubanga alumiriza ng'agamba nti oba oli awo baali badobonkanye eggwanika ly'eggwanga, badobonkanyiza ebintu bingi nnyo, omwali ekitta abantu n'ebirala bingi nnyo. Wabula nga wetuukidde olunaku olwaleero kikyali kizibu kya kusalawo kwani omutuufu n'atali mutuufu, kubaavaako n'abataliiwo. Yonna gye kiri, saagala kugende mu nsonga ezo zonna, wabula nga wetwogera olunaku olwego Munnayuganda mpuliriza omukulembeze w'eggwanga yavuddeko n'asayininga etteeka. Yavuddeko n'asayininga etteeka erikakasa nti okulya ebisiyaga munda mu ggwanga erya Uganda musango, era nga singa ogenda maaso n'okubanga okwatibwa Munnayuganda wampuliriza oba ogenda maaso n'okubanga ovunaanibwa. Bannayuganda bangi bakyagenda maaso n'okubanga bakubagana empawa ku ngeri kiddala etteeka gye ligenda okubanga likosaamuko eggwanga Uganda nawe rigenda okubanga lireka omukulembeze akulembera ensi eno Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa. Wabula eggwanga lya America amangu ddala nga President yajja agende maaso n'okubanga asayininga etteeka lino yavuddeyoko egavumenti eno n'esazaamu visa ebadde egenda maaso n'okubanga gye yawa omu oba Speaker wa Parliament Anita Amonge n'egisazaamu ebadde ey'emyaka 10. Era okusinziira ku embassy y'eggwanga lino erya America egamba nti bwe kinaba kyetaagisiza Speaker okubanga addamu okutravelinga ogenda mu ggwanga erya America kigenda kuba kimwetaagisa okuddamu okurenewinga oba okusaba obupya olwo bagende maaso n'okubanga batunula mu nsonga ze balaba obanga kituufu asaanidde okugenda maaso n'okubanga ayingira eggwanga lya America. Kino nno kiraga obusungu eggwanga lya America libugenze maaso n'okubanga balaga ensi Uganda nti oba oliawo ekyakoleddwa kino si kituufu. Tebakomye ku ekyo, bakakasiza nti kakati Munnayuganda okugenda mu nsi eno eya America Bannayuganda bataddeko visa emitwalo 5 eri oyo Munnayuganda yenna anaagera maaso n'okubanga avaayo ne yeemulugunya ku mbeera gy'ayisibwamu naddala nga musiyazi. Tuzze twogera ensonga zino omuntu nga yeebuuza nti naye meeya bino ebintu mubiraba mutya, mubirengererawa, lwaki mutuwa amangu ddala abantu be batannalaba? Nakugamba nti Munnayuganda mpuliriza omuzungu yemu ku muntu akyasinza okubeera ng'akompitinga ne Katonda in terms of creature, byonna ebitonde buli kimu, nti Katonda kye yatonda omuzungu agezaako okulabika nga naye aleeta ekintu ekiri opposite, not until yagamba nti lwana creating ekiri perfect kumpi ekijula okusingira ddala Katonda. Teri amanyi mabega lwaki abasajja bano bamaliridde okuinvestinga mu bisiyaga. Mpaawo bwe eriba program era njagezaako kunnyonnyola emu ku bigendererwa ebiyinza okuba nga biri emabega w'ekintu kino. Wabula nga wetwogera bino gwe Munnayuganda nti kati munnansi w'eggwanga Uganda abadde akyalemye okufuna visa akantu katono nnyo kakweteekako nti ndi muli wa bisiyaga ne publishing ensi n'ekutegeera kitegeeza ojja kuba oyanguyirwa ogenda mu ggwanga erya America oba okufuna visa. Ekibuuzo we kiri nti singa onoomala okwekkiririzaamu nti ndi ebisiyaga wano mu ggwanga erya Uganda ogenda kukomawo otya? Awe question weri nti kubanga mu ggwanga erya Uganda akawaire akali kalemeseza omukulembeze eggwanga okusayininga ke kaali akokuba nti omuntu yenna ateeberezebwa. Ekintu kino omukulembeze w'eggwanga kyatunamu ne bamuwa amagezi banga nti n'abalambuzi bagenda kutya okujja mu ggwanga nga balowooza nti bayinza okubasibako ekyobuli bw'ebisiyaga. Kakati omukulembeze w'eggwanga bwe yagamba nti etteeka liddeyoko mu Parliament ne basalawo bakajjemu ne kisigalira nti kasita obujulizi buvaayo obukulumika nti oli ebisiyaga ate oba olio nga tewali bujulizi bulala bukakasa nti oba oli awo nti oli muli wa bisiyaga okuleka obo nga ovudde naawe ne weeyatula n'okkiriza nti oli musiyazi. Kitegeeza ki? Nti Bannayuganda bonna abadde bawangalya emitala w'amayanja nga bamala dde okukakasa nti ensi nti bali ba bisiyaga wano kigenda kukubeerera kizibu okukomawo because obujulizi ojja kuba wamala dde okubwekolako. Awo engambira mukwano gwange Mavin ali ku kamera nti no akaseera kajja nti fine nga weetaaga ogenda mu America obukwakulizo bugenda kubeera bungi, bagenda kuteekako obukwakulizo. Jjukira nti ensi America yensi egambibwa okubeera e super power mu nsi muno, financially ngagga, economically mwetwogera ku financial economic mu bitadde socially buli kintu kyonna yensi buli muntu gyagenda maaso n'okubanga alootako. Kitegeeza bwe kaba nga akatego ku kake bataddewo ka munnansi okukkiriza nti oli ebisiyaga abantu bangi nnyo basobola okuba nga bagenda kukkiriza okulya ebisiyaga bagende mu nsi ya America. Jjukira nti ensi ya America gwe Munnayuganda mpuliriza si ye yokka eyakavaayo okubanga enenya president wakuno okussa omukono era nga basinga bavaayoko ne bamulabula omuli UK yavayoko nemulabulirawo ddanga lumu ne mugamba nti owaye kyokola kikyamu era bangi nnyo beesazizaamuko visa zaabwe
naddala abavayo okuwakanya omuze guno ogw'ebisiyaga. America okumanya nkambo ejjo Munnayuganda gwampuliriza yemu ku nsi ebitundutundu kumpi 7 ku buli 100 obuyambi badde buyambibwa ku balwadde b'akawuka ka sirimu wano mu ggwanga erya Uganda 70% ebadde eva mu ggwanga lya America. Okutya we kuli we wano America nga n'omukulembeze gwanga tannaba kusayininga ku teeka lino yamulabulira ne mugaa nti amazima ga Katonda mu ggulu tulayira wooteera omukono ku teeka lino ffe ssente zaffe tugenda kuzikwatako. Awo omukulembeze abantu bali mu kwebuza kyekiddako wabula njagala kutunuza Katonda nnyo ku sayininga n'atera okwerekereza. Russia ekulemberwa pulezidenti omukulu Vladimir Putin ono nno Munnayuganda mpuliriza ajjukira nakugamba nti yensi esinga okuwakanyiza ddala buli kikolwa kyonna newankubadde ng'eyinza okuba nga yandibadde ekyagala wabula kasita kibaamu Omumerika Putin akiwakanya. Kakati njagala owulirize wano Putin agamba nti byonna Amerika byebadde egenda mu maaso n'okuba nga ewa ggwanga lya Uganda ffe tuli beetegefu okubiteekamu temukkiriza teeka lino. Era y'ensonga lwaki n'amafuta Omumerika ali ageetaaga nnyo Omunnayuganda n'agaana okugawa Omumerika. Ezo embiranye zonna zibaddewo ng'Omulashi agamba ffe weetuli okusapootinga financial even times 2 ku Mumerika kyabadde akuwa. Kyettemanyi oba omukulembeze waffe wano akulembera ensi Uganda atunuulidde backup y'Omulashi awonze naawe ekiddako tetumanyi. Uganda egasse ku mawanga 10,000 agaakavaayo okulangirira okugaana okulya ebisiyaga nga n'eggwanga lya Turkey mulitwalidde gwe Munnayuganda agenda maaso n'okuba nga ompuliriza. Next Edition TV nkujjukiza okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga osobole okuba nga ofuna byonna analysis akwatagana n'ebintu ebigenda mu nsi n'amawulire gonna okwetulula ensi yonna ne Uganda yonna nga mwegitwalidde. Mbadde ne mukwano gwange bamita Marvin Poy ageze maaso n'okuba nga atetenkanya ensonga zino okuba nga ekifaananyi kino kifuluma nga bw'ogenda maaso n'okuba nga okiraba. Tukyagenda maaso n'okuwa amawulire wabula nkujjukiza yonna gy'oli subscribing, sharing, or commenting. Kasire Frank yenze mbadde otudde nga nonna Kolundi Mukama